Awaadi ya Jose Chakala erese obuzibu mu Bannayuganda era nga olutalo oluguddwa ku Jose Chakala oba ffe gwe tuyita Landlord lutalo lw'amaanyi nnyo okuva mu bantu ab'enjawulo n'abantu boolaba nti bamanya abantu boolaba nti bantu b'amakulu abantu boolaba nti bo bakikuba so they still feel jealous for this young boy. Nze ebintu by'Abannayuganda byensobera era mbeerawo ne ŋŋamba for sure Abannayuganda tetulina gye tulaga, for sure Africans tetulina gye tulaga. Development on our side eri omukisa eri development kufe Abafirika guli 3 lwaki tuyinamu gino emize egitulemeddemu emize egitulemye okuba nga twejjamu oba tulemye okuprefayinga emibiri gyaffe emyoyo gyaffe okugiwayo eri Katonda n'okumayindinga bikyebyo bye tulina okufaako ngaffe Abafirika tufa nnyo ku bulamu bw'abantu abalala ate obwaffe ne tubuleka. That's one major problem Abannayuganda with all Africans at large. Ensonga gye tulina ebintu Jose Chakala byafunye ku kaseera kano akatono byonna Abannayuganda pakati balwana kulaba nga babimujjako. Kale can you imagine an award just a mere award igwe gyosobola okwekoleranga gw'omuntu with only a few shillings ne weekolera award eyo yeekujjayo otandike okuwanda omuliro olw'okuba omuntu agenze n'agifuna oba okulinnya ennyonyi okwa Jose Chakala. In fact n'alinnya ennyonyi n'ava mu ggwanga Uganda n'agenda to one of the biggest countries mu nsi kyekireetedde Abannayuganda obunyiivu. Njagala mmanye mmwe abagenda okulaba vidiyo eno mulowooza ki ekinyiizizza Abannayuganda okutandika okuwanda obusagwa okwogerera omwana ono obubi okumuvuma okulaga nti talina talenti okulaga nti awaadi tagisaana n'ebintu ebirala. Golowooza bano ba celebrities abanene banyiize bunyiizi oba butayagaliza bwa Bannayuganda? Byonna tugenda kubanga tubisiŋŋana mu comment. Hello fam, this is your girl Sheila Adita. Subscribe to my YouTube channel. If you haven't subscribed, you still have a chance, my dear. The word subscribe is still on there. Just click on the word, click on the notification bell. Whenever I do upload a new video, you'll be the first person to get notified. Come and be one of my community members or to a yungeko by subscribing, liking our videos after viewing videos like them. Comment below, give us your name and your direction. As you know, I'm always at your services giving you updates in or on everything that's going on around the country. So twekuumireko tubeere nga tukuteesako updates z'oba weetaaga. Ngenda baterawo akatambi k'abantu abamu abatandise okuba nga bavulunga n'okulimirira omwana ono nga bagamba nti eyawaadi gye yafunye temusaana talina nnyo kyamakulu. Katugendeko mwako ka vidiyo tubeere nga tukalaba, tugenda kalaba ku katono ate era tumale tukomewo. Jose Chakala Kongs tukukongratulatinga olw'okuwangula awaadi mu America. Wagenze mu America, one of the most sensitive countries, ensenzibu ennyo ez'okutuukamu naye wasobodde okugendayo. Ensenzi etagisa ssente empitirivu okugendayo n'emisoso emiyitirivu gyonna wasobodde okugifuna n'ogendayo. Kale no tukongratulatinga okubeera nga wawangudde awaadi mu nsi eri mu lutalo ne TikTok ng'eyagala kugiggala gw'ate n'owangulirayo awaadi y'okubeera best African content creator mu kategore omutamanyiddwa muntu yenna gw'ovuganya naye mu awaadi ezitalina website, mu awaadi ezitalina vidiyo, mu awaadi ezitabadde na mukolo gwonna. Abasiru Bannayuganda ababonga balandika kongizi bannange si buli success omuntu gy'atuukako nti ebeera nnungi eri obulamu bwe. Success yonna etalina sitemu na mirandira ebambi era bangi nnyo baziyingidde ne bafundikira bubi. Buli lw'osanga omuti gw'ebibala gwonna nga gubaze bulungi nnyo naye nga tegulina sitemu na mirandira giwaniridde ebibala biri oguwalampanga guyinza okuwugala ne kugenda gy'otaasobole. So Jose Chakala America yagala kugala TikTok ate tesobola kukkirizaayo mukolo gupromotinga TikTok n'abakozesa TikTok kubanga TikTok ensi ezisinga zonna zigizudde ti TikTok is a spying app. Nze nkusanyukirawo okuba nti wagenze mu America ng'omwana omwavu
gwe bayita poor boy nti obadde wano juzi nga bomanyi embeerayo naye lwakuba nti ogenze mu America it's well and good era nkwagaliza bw'oba ofunyeyo ebirungi kati nganze Godfather Property Services esobola okujja n'ekuguza ettaka bw'oba olinawo otunda n'onguzaawo ne tugattagatta ne tugula tutunda tugattagatta n'onguza wano oba ne twebala ne tugula wano n'ekuguza wali ebyo nga obitegeera so osobola okuneekwatako ng'olina ekirungi kyo gyeyo naye ekitali ekyo awaadi eyo nze ngenda kuwayo example gyeze Chakala nze nafuna invitation z'Ebungereza 2 mu bakazi nga sibamanyi ne babikamya ba friends bange ne bampa invitations naye nagaana kuba bampita sibategeera waliwo n'omukazi ayagala okumpa omulimu eyo ŋŋendeyo mbu tukole studio eddoboozi lino erisaakaala mbu simanya bwe tuba tukoze studio abakazi basobola okubeera nga bakuba amasimu ekiro nga bagenda okwebaka n'enjogerezeganyanga nabo eddoboozi eryo libeebasanya abakazi bagaagala Ebungereza naki naye nabitunuulira bwe nti ne ŋŋamba ndi guno muti ogulina ebibala ebiwooma nga tegulina stem tegulina root ampise yaani era afunirawa era ŋŋenda manyi yaani ebibomba byange n'ensigo zange oba kyeba byonna nga bye nalowooza oba nali nkyali mu bwavu oba sitegeera kaakati naawe omuntu eyakuteereddemu ssente zino n'emisoso egigenda mu America abadde afunirawa oba gwe bw'alimbye ku ssente bw'ozokolawo ne weeteekamu n'ogenda okumanya ng'oli mwavu onaaba otuuse onaaba oguzeeko ettaka mu Godfather Property Services ddala olwo sinza agenda okugula by'olina kuba tugula n'okutunda sinza agenda okugula by'olina olwo ng'onoonya ssente ziddamu kubeezaawo so si buli muntu yenna omulaba ng'aseka nti aba yeetaaga omusekereko mulimu abantu abaseka olwaba basimatuse obulabe mulimu abantu abaseka olwaba bakuzudde bulijjo gwe banoonya okukolako obulabe oli n'aseka bulijjo akunoonya n'afuna n'alandika okuseka kati si kirungi atosekereko oyo kirungi nnyo okusooka n'ofumiitiriza omuntu n'aseka ki wano nga sirabawo kisesa kyobula amagamba nyo abantu abeekisa ekingi abantu abeekuumira ku ddiini ennyingi mu lujjudde tebabeera bantu balungi babeera abantu babi mu mitima gyabwe kakale munnange naawe okujja nga olina ekyama ky'omanyi gwe ffe kye tutamanyi tebakuyingiza ebintu ze nakulaba wano n'omusajja w'ebusaabala wano namanyirawo awaadizo wazitimba ne manya tebakufuula maketi yawe ebitakkirizibwa aye tewejjusa osalangawo nga bukyali bampita Godfather Jose abamu mugenda gamba oyo twamumanyira eva abeera negative oyo twamumanyira tayagaliza oyo twamumanyira ayogera nnyo yes mwandibanga mwamumanyira nti ayogera nnyo mwamumanyira nti eva abeera negative naye ffe tulina ebintu bye twagala okutunuulira nga ffe Abannayuganda ng'ate tubirabamu Bannayuganda banaffe ekintu just omwana ono yafunye is just an award teyafunye baaga ya ssente nti oba bamuwadde shitkesi ejjudde ssente mpoze ekiyinza obbaluma ffena kye tutegeera ka visa kaabalumye ka air ticket ne kabaluma ennyonyi omwana gye yalinye yabalumye ng'ate agirinnye muki mukola comedy we ffe tujjukire nti nno landlord ono oba Joseph Chakala y'omu ku ba best comedians be tulina kati mu ggwanga lyaffe Uganda. The boy is fighting with all comedy industry mu ggwanga lyaffe erya Uganda ate nga what I bet into there is no any comedian in Uganda that can compete with Jose Chakala. Oba olesani abo bakina Kabata, abo bakina Mariachi, abo bakina Simanya bano bakapale bani tebajja mu Jose Chakala. Omwana akola daily life comedy. Akola daily life comedy. Ebintu ebiri mu bulamu bw'abantu byazannyako. Azannya ku bulamu bw'abantu. Kugezaako kuwa indicator eri abantu abalala what other people are going through. Azannya ku bulamu bw'abo abantu abakyasasula rent. Yes, mukimanyi nti one of the major problems abantu gye bafacinga mu nsi yonna rent. Ebisale bya rent okusasula wantu wosula, okusasula ekyokulya, okugula olugoye, emirimu, abagagga engeri gye beeyisaamu eri abantu abaavu, ebyo byonna tugenda kubanga tubiteeka mu skits. Omwana ono zaazannya. Mukkirize mugaane omwana ono
waka gwakola ali very neat. First of all, omuntu yenga kenyini, he's very smart, obwongo bwe bulungi nnyo. Eva abera smart ng'ogyeko mu bwongo wabula n'ennyambala ye nnungi nnyo, representing ekyo kyakola. Omwana ono ayambala bulungi ate n'ateekako amagezi ne yeeteekamu ssente n'alabika bulungi n'agenda okukolera akasikiti nga naawe bw'aba akataddeyo ogenda kunyumirwa. Sigenda kwogera nnyo, busikiti bw'oyo omwana muzimu bulaba butambula on every social media platform. Ku TikTok yaliko w'amaanyi nnyo, he has a very big number of following, ayina following nene nnyo ku Facebook, then ku YouTube, ate era ne wetuba tugenze ku Instagram. Tali bubi nnyo, tali bubi nnyo. By the end of this year or next year agenda kubanga he has good numbers that really do follow him. This boy has people that believe and love him for real. Nga nange kwendi nze jjukira, I Adita, I do love people with talent. I support talent. I love people that do talent. I love people that do good work. I love people that are good in what they are doing. Yenze injagala nnyo ebintu ng'ebyo. So seeing some of Ugandans coming out to fight this young boy, imbeera sikitegeera. Ntula une neebuuza ddala Bannayuganda muli siimako ddi. Ate kino kinzizizaayoko, nabaddeko ku live emu abaana bunch of girls they wanted to fight me nga bagamba lwaki sebabuulira mulimu gwenkola. Ingezaako okubagamba banange, nze amwe nurse, amwe first aid giver, ndi first aid give nurse. Munnange ffe tukola emirimu egy'obusawo naye nga tugaba bujjanja bibusookebwako. Olinga gamba nedda gwe oyoza bintu okuuta toilets mu nsi za Muwarabu, lwaki weeteekako okubeera nurse? Neneebuuza ne ngamba bano abantu bamanyi meaning y'ekigambo nurse, oba gwolowooza okubeera nurse obeera dokita? Nembeerawo nenkyebuuza. So those are Ugandans baba balina we baagala gwobeere nga tebaagala oveewo. Bw'ogezaako okubakayanya n'obagamba nze wano sirina kubeerawunira kubeera wali, mugenda kujja mu lutalo, bagenda kukukyawa for no reason. Njagala mmanyi eki kyolowooza katambi kanene, ogwolowooza ki ekitulawanyanga Bannayuganda? Embeera eno buteyagaliza egenda kutulekawa in 5 years to come. Tugenda kubanga tuliddawo. Byonna njagala bimanye nga weeyambisa comment section. Consider subscribing, kwata ku notification bell. Buli video na gyeteekayo egenda kubanga ekutuukako. Jjukira enkwagala nnyo. See you.